When you look at that table, Right Honourable Speaker, I wish the IT man could flash it. Motorcyclists accounted for the biggest number of fatalities in all the 4 years, followed by passengers on the motorcycles, followed by pedestrians. So, Right Honourable Speaker, there is clear evidence to show that motorcycles, commonly known as borders, are the biggest cause of injuries, but most importantly, deaths from road traffic accidents. Ndowooza ripooti ezze mu budde obutuufu, actually erudde nawo kubanga tulabye obubenje bungi ate nga buva ku bintu bingi nnyo, okugeza engeri amakubo gye gakolebwamu ba design yago, okugeza engeri abantu bekife kennyini abakozesa amakubo gye tutambulirako ba gye tuvuga, n'abantu baffe engeri gye bayita ku nguudo zino. Bw'otambulako mu mawanga ag'enjawulo osanga nti omuntu atambulira ku kkubo alina kusala mu kaseera bwe kati era bateekawo n'eddakiika, naye osanga amakubo ge Uganda tegalina nnyo pulaani kiri awo. Nze mwennyini ndi victim wa accident. Nafuna accident nga entabo yava ku kinyi ekyali mu kkubo. Kampala capital city ye capital y'eggwanga ejjudde erimu enguudo kilomita 2,110 ne kilomita 600 zokka ze ziriko mwana watu tamaka, ate nga ziriko tamaka zikaddiye zakolebwa dda zijjudde binnya. Awo nno tosobola kunenya muntu yenna avuga ng'ekkubo lijjudde binnya. Boda industry nkulu nnyo nti egaba emirimu mu Kampala egisukka 50 mu Kampala yokka. N'olw'ensonga eyo tulina kulaba ffe engeri tubayambye tutya okulaba nti industry eno tugiteekateeka etambulire wansi w'amateeka. So ne baganda baffe bano ababoda okuba regulatinga nti ababawa license zino si bya muntu kuva eri nti yalimye omusiri gw'ogw'ennyaanya ne gutuuka ave mu kyalo ajja agule ka boda atandikirewo okuvugira mu Kampala. N'enkozesa y'enguudo ennungi. So boda bonna balina bageza kwambala reflector n'okwambala ebikofiira. Nze ndowooza olukwesi lwakunyigiza boda ate kye tumanyi nti olw'okuba nti boda abasinga bawagizi ba opposition kye kibanyigirizisa. Ne otherwise bwe tugamba nti twogera ku bubenje twandibadde tutasinga gavumenti ate kwongera bawa empowerment, kwongera baterawo bikozesebwa.